abali ku Kookie Promotions. Thank you so very much. Mwebale okubanga muzze baganda bange wembeetaagiridde. Ono omwana bamuyita Pretty Sophie, mwana mutali mu P7 vacation, alina 14 years, yawandiika ennyimba ze ng'ali mu P6, abadde aziyimba. Maama we n'amuwa ekirabo ogenda omulaba ku vacation e Nairobi, ne baziteeka mu studio ne bamukoleramu oluyimba, era alina ennyimba ze mmeka 2 ne video. Wabula wamunze nammwe maama we yamunkwasa olw'okuba ng'alina ekitone ekirungi ne tusalawo nze nammwe aba media tusobole okukikulaakulanya bwabula ng'asina okugenda ku ssomero ate alina n'okuyimba. Kino kye kyandeesa maama we n'agamba Ikyuli osobola okunnyamba ku mwana wange nga we sitalina baana nawulira bulungi, mpulirira ddala ng'alina ku muzukulu wange, kuba senga nazaala abaana muzukulu wange yandibadde waati. Kati kino kinnyamba nnyo mugayidi ng'aleme kufeesinga bizibu biri mu ki industry. Munauganda naye maama we abadde ali Kenya. Kiri unfortunate ti maama we taata we teyalaba taata we olwamuzaala ate taata we n'ava ku bulamu bwaki bw'ensi eno. Wabula ekyo tekyamuzza mabega, maama we asobodde omukuuma ng'era kati mwana agenda mu S1 ate nga tumusuubira okukola very well kuba akola bulungi. Ayimba afrobeat naye ng'ate asobola n'okukola genres nyingi depending on ba producer be tunaafuna ne ba songwriters kuba ye okuyimba kimulimu already. Twakirowoozaako ne maama we kuba yamumpa emyaka 2 emabega ne mugamba akyali ki muto katulinde amale ki P7. Kati wamaze P7 by S1 mind ebe developings nga waba Felista ayimba ne Fresh Kid kituufu tusobola omukwatirako from S1 kuba buli muntu S1 Katonda wakuyamba ne werealizing mu S1 obeera wa tabu nnyo. Abasinga berealizing after university after S6 notawana nga tomanyi who you are. Kati wetugenda mu S1 nga already ategedde kyayagala obba ne tukizimba nammwe ate ayinza ofuuka ow'ettabu ennyo ddala. Tugenda mukuumira mu straight line olw'ensonga guidance agifuniddewo. Kyova olaba tetumutaddeeko wiigi, eyelash, njala, tumulese nga student wabeera mu P7 ki vac. Aleme wulirawo any difference ng'agenda ku ki ku ssomero. Twagala agende ku ssomero yeeyisenga omwana w'S1 ate wajja mu holiday ayimbe kuba kati okuyimba kaliya. Tetwagala just abeere excited. Era w'omulaba wano nandibadde mukoledde ebintu, nandifunye ababooda nenfuna abantu ne zikolaakola kaki akavuyo, naye njagala agende ku ssomero nga talina wings wabula ng'alowooza ku kikyayagala okukola ki ofuuka wamu ne bazadde be nammwe ab'amawulire. No, ebitone byonna mu world over bijjeyo ensi okusinga ne carriers. Naye olw'ensonga tetusaba bineglectinga kuba kati senga Kiputegeyo ogenda olaba yasoma kubeera mu prison ne kati ye world what tulina okumanya ekitone kubanga ekitone kimuvinga embeera z'abantu bangi. Ayimba oluyimba olu nange jjajja nentereera n'abalala ne batereera n'abalala okitegeera. So ayinza osigala asoma science and technology era nga wagamba yagala ba producer naye tekijjaawo nti ate ekitone kiba kirungi kyakuyambako ng'okizudde. Ntunuulidde nnyo passion kubanga mbadde nina ekitone naye njagala kitumbula, njagala abantu bawulirize ennyimba zange bafune ekyokuyigamu bafune essuubi. Inspiring yali Shuba. Nasinga mwagalako y'engeri gy'ayimbamu.
ali nnyo comfortable mu luzungu naye nga yandigambye abantu bangi abamu inspiring. Ali inspired by Spice Diana, Rema, Juliana, Felicita bato banne across board. Naye music bwatyo ennyambala tesoose kushiba ba Beyonce ba Rihanna ayina n'abali ebweru abato banne abayimba beyekola ki beegomba. Tusaba Katonda omanye omuntu bazaala muzaale ne tukolako kye tusobodde byafuuka ebirala biba maaso naye ne byaba anaafuuka ebirala twagala abifuuke ku age enki entuufu fe ogwaffe gwamukwatirako mu foundation. Industry erimu ebintu bingi for example ebiragalagala ebintu emizemi bije bayogeddeko obitegeera omwana ono mutogalcha ebino okula muno agasajja agakulu agalina ebiiso gamutuuza mu mbeera mudaivatinga kuba ku music anti nga wegambye yino guidance nti baleeta omuntu abifitting eyo position okitegeera sinza agenda omwegomba nga bano asajja ba Africa bali promiscuous nedda kati eyo protection ate nayo tukolako ekyaffe naye waliwo waatuuka nga artist nga tetukyamusalirawo wabula tusaba fe ogwaffe gwa kumuyamba katuuke waasalirawo oba adda ku biragalalagala oba akola ki naye nga fe ogwaffe twagukola ki twagukola fe kyetusaba era kyetusuubira titajja kugenda kubiki ku bidagala naye byonna bye tusaba ne byanaakola biba ye ne Katonda fe tukolako gwaffe. The industry is full of bubblegum music. How are you going to prove us that you're not that artist who's going to come and just sing, for example, Mbele, Fumita, Wandama? How are you going to prove to us that you're a true artist, a passionate artist, like you said? I'm mainly gonna sing inspirational songs. Those are the songs that I'm going to use to reach out to the people. Why are you looking at other writers, for example, yes ekyo nakibazzeemu ne mbagamba yeewandiikira ennyimba ze ebbiri zakolaki but henceforth ng'agenda mu S1 buvunaanyizibwa bwange onoonya producer ne twogeramu ayinza yimba ki songwriter omulabi otya oluganda lwe n'oluzungu wabikombayini nga kiri kitya kati ne tujjamu ekirungi tujja kugula ennyimba ennungi era we tunaye tujjamu encouraging osigala ng'awandiika eziki ezize. Then we balance up. Is this your entry into music management? Oba bwe mba nkitwala kubanga nze sikikeddeeko nze omuzadde yankubira dda ne mugamba ddamu nga ndi bize nangamba omwana wange yeggwe wekka kati kino nze nno nkikola lwa butaba na mwana mpulira na bulungi nnyo sikikola ku ssente sikikola ku ekyo kyonna naye mpulira nti nnyamba omuzadde ate nange ndi connected. Kiggwa nga twagala tufune abayimbi abanaleeta Grammy Award abanakompitinga ne ba Kookie bano be muyina bikonwa abantu waliwo yakona nga takyayinza kompitinga na Kookie ba Rema abayimbi abato abakola ki abaliwo ate tutunulidde nnyo kya kolabo wadde nga ye ayagala nnyo yimbako ne Felicita naye tukitwala nti gye twala tumuzimbira omusingi gwe nga ye leta maaso alikola ziki zi collaboration olusi collaboration ng'otandika si nnungi nnyo. Ono si Baby Gloria oba Baby Gloria yatuuka n'akoma kibi and sad naye ono si Baby Gloria so tulinde ebyono tulabe we binaabeera naye nga we tusaba Katonda nti atukwatireko wamu nammwe tukuze ekitone kye nga bwe mukuza ebyabalala. Tukulaba ne mwami Isma Olaxess owulira otya okuba nti Isma y'omu ku bakutteko olunaku olwaleero? Bibagambye owulira essanyu okuba nti Isma yakutteko? Weeraba wa mu birooto byo oyagala kuba otya nga gwe omuntu? Ng'omuntu njagala kubeera nga ndi successful. Bayimbi ki abakuinspiringa kuba Isma omuntu gwe weegasseko w'amaanyi tewali watasobola kukutuusa? Bali
abayimbi abansipayiranga bantandike ku bakazi nina Sugar Rema Namakula ne Spice Dana abasajja wandyagadde okukolako nabo collaboration because buli ali wanalina gwamanyi asobola okukwanguyiza nti oyo ku stabu waye tavaawo nti ate nze onayagala madde okusinza kuluisa ani gweyagala okukola naye kolabo ensi etegeere njagala kolabo ne Felicita kubanga ali muyimbi muto te nange njagala ekitone kyange kiveeyo. tulaba abayimbi abakikulanga gwe abato baba bangi naye oluusi emisomo gibataataaganya onaasigala osoma wonaafuna obutaala buno obuyitiridde olunaku olwaleero. Ngenda sigala nga nkyasoma kubanga mmanyi nti no music waduba tasobozesa kugenda mu maaso nnyo baye njagala kukola music nfune n'ekitone ekirala njagala beera music producer mwensoma nfune degree mu ekyo. maama wo azannyo n'oluki okulaba nti otuuka ku birooto byo because okwawukanako mu bano bonna boolaba bazadde bye bakola kati baabibagamba bo baawaguza lwakubanga nkonectinga nnyo n'abantu wadde nga siina baana naye ate nina abaana bangi ababaganda bange ogendako ewa mutabuliiki awo nina obwana nga 2 so kituufu era n'omwana mu music industry mulimu bamonster bangi yeetaaga omuntu siina fatherly figures edina jjajjaawe naye olw'okubamba manyi muzadde we yamunkwasa asobole okugayidingibwa obulungi mu gundi era mpulya bulungi nnyo okukwata ku mwana omuto ssebo omuli ogenda olaba bwali ku ssomero okufuna studios ennungi abawandiisa abalungi kuba njagala ayimba bulungi n'ebino byayimba yabyewandiikira so we have a view tiwaaba alina gy'anaagenda ebyo byonna famire yabinkwasiza studio ki ayimba message ki ku ssomero aliya otherwise nandimuleese mukozi ebintu naye nayabagadde asigale nga ki student tayina njala teeka wanamme enjala zo tayina njala what tayina ngeya student wakola ki njagala atuke ku ssomero ng'asobola okusoma then adde eno mu holiday akole ki ayimbe. Yes. First of all tutangaze role yo strictly eriki ekyokubiri is it on contract basis or have your family nedda bano abazadde bagenda ne bayogera nange overtime ne tufuna enkola ki enkwatagana sinoonya ssente mu kumumanaginga sinoonya tutumu wabula omuzadde n'akulaga konsandi nti natuukako n'okugaana n'enkola ki naye ng'omwana alina interest omuzadde industry agitya gwe yeesize so ndi kweyololo siri ku ssente siri ku contract naye ndi mu kuyamba maama we ndabe ng'omwana we atuuka ku kyakola ki waliba afunye ali nsiima siina bano nga ngenda ofa bajja kugula keesi lolo yange yakumugayidinga kumweyambako ku kitone kye amidst a cruel industry ate ng'ayagalwa twagala tumupromoting ng'abaki ng'abalala so yeetaaga omuntu kwasobola okwesigama mpaka we yeetengerera. Yes. Awo wenyini wobonyonyolera abantu abagenda okugamba nti oli ku mugaati. Si mugaati kubanga senga gubadde mugaati nandigambye ndi wa contract. Yes, music atambuliramu ssente ge mazima era nze njoba ne ssente ze zigenda kuki naye basically siriwo nga mwenti nzirye obanga abantu zannasiimu njagala mulaba nga ekigendererwa kyakikola ki kubanga akirina ku mutima okitegeera abadde nga maama we ddi era omulaba tali kamera shy. Yes. Tandikirawa tuwe mu road map yamu wakitone kipya mutandikira ku ki olw'okubanga nnyimba yalukolanga yalwewandiikidde ne bamutwala mu studio tuli revise nze ntulaba tugamba nti yeetaagamu help aba media aba producer studio kati bwe tumuyamba y'okuyimba akukola ki akusobola. Yesebo tuba tusitula abato tetusitula bannaku bokka mulina omuze maama ono ye alina passioni mutukwatireko bukwatizi mwebale nnyo mwenna abazze mwebalire ddala nebaza King Smith
nebaza Sanchez, nebaza Abe, nebaza Kawalya Isaac, nebaza Umaru, nebaza Ivan Kachumbali, Seguya yennyini asindisa omuntu, ne TV Spark TV namwe mwebale nnyo ne Sanyuka TV. Kale